Ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo awamu n'amayengo gannaffe Uganda ekya Uganda Communications Commission kirabudde nga bwe kitandise emikwekweto ku mikutu gy'ebyempuliziganya egitalina bbaluwa gibikkiriza kuweereza. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Hajji Bosa Ibrahim, waliwo rediyo eziweereza wabula nga tezirina layisinsi. Ekintu ekikontana ne ssemateeka afuga gannaffe Uganda, emikutu egitunuuliddwa giri 17 nga gisangibwa mu bitundu eby'e Masaka, Mubende ne Luweero. Radio zino 17 zetulondoola ziri mu bibuga eby'e Masaka, Mubende, Greater Masaka ne Luweero. Radio zino lwaki tuzirondoola nti one wadde teziri mateeka naye ate zina area gye zikavaringa nnene ffe kati gye tuyita area of influence, meaning zikola kyamaanyi nnyo mu kuweereza ebyamawulire naye ng'ate babikola nga tebalina mateeka. Mu buufu bumu ne rediyo z'oku byalo oba biyita ebizindaalo nabyo tebigenda kuluwona nga bino bigambibwa okutaataganya emirembe gy'abantu nga babawogganira ate nga n'obuweereza bwe baweereza rediyo zibukola era nga emisango 2 gye bagenda okutandikirako. Ebizindaalo tebikkirizibwa mu mateeka era tewali layisensi ya bizindaalo naye nga ate tukimanyi nti nno mu Uganda Communications Commission kyekitongole kyokka ekisobola okuwa license esobola okuddukanya ensonga eby'empuliziganya era ng'otunuulidde akawaayiro namba 5B mu Uganda Communications Act. Tulina cases sofa 2 abantu nga beekubidde omulanga ku bizindaalo ebibamazeeko emirembe mu bifo byabwe era kuno kwe tutandikidde naye ng'ebizindaalo byonna bye tugenda okusanga ng'ekikwekweto kino kitambula era nabyo tujja kubiyisa mu ngeri y'emu nga tubijjayo nga tubidestroyinga. Bosa abuuziddwa ku bakozesa ebizindaalo nga balanga ebyamaguzi byabwe era yanukudde. Naye bano aba announcing nti tulinayo ekivulu nti mbuulirira nti ndi wa kinnansi abo bo eyo category gye bagwamu yeya noise pollution era amateeka agabafuga malala olw'okuba nti no tumanyi nti waliwo we tubyetaagira naddala waliwo programs zemumanyi nammwe nga za gavumenti, program eza immunization, oluusi program eza polio, ng'ezo announcement bazikozesa wabeereyo amateeka agabifuga mu kiseera ki bwe balina okukikolera ne eddoboozi lisobola kutambula buwanvu ki. Ffe be twagala okufaako ennyo beebo abavayoletinga omulimu gw'okuddukanya radios ne TVs ng'okozesa ebizindaalo. Ucc eraze nga bwe batagenda kutaliza abo abagaba internet mu nkola ya wifi mbu kino kitaataaganya amayengo ag'ebyempuliziganya era nti waliwo n'emikutu egyatuusizaayo dda okwemulugunya kwagyo ku nsonga eno. Abeekubira enduulu olw'okuba nti nno spectrum bands ze twabawa gye tuyita ya 3500 megahertz basanzeeyo interference nga waliwo abantu abataddeyo butransmitter obugootaanya emirimu gyabwe era nga buno butransmitter tubulondoola tubulabye nnyo mu Kampala wakati mu bifo by'e Nakasero n'ebifo eby'Ekkololo. Butransmitters buno bwo bwakugibwayo mangu olw'okuba 1 tebuli licensed kola naye 2 bugootaanya ate abo abantu already abaweereddwa license okuddukanya emirimu gyegimu. Wabula bano bonna abawadde amagezi ku kye bandikoze singa baba tebalina bbaluwa zibakkiriza kukolera mirimu gyabwe mu mateeka. Tusaba bannayuganda n'abo abeenyigira mu mirimu gino okuba nti no 1 basobola okuteekayo okusaba kwabwe eri ekitongole ekya Uganda Communications Commission babe nga basaba frequency assignment ne spectrum mu butongole nti spectrum eyo banga weeri ne frequency nga bwe ziri mu kifo kyoyagala okukoleramu tujja kugireservinga obenga bw'omala process eyo yonna tusobola ogikuwa obenga osobola okuddukanya emirimu gyo. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oreggulo.